Minisita agambye nti ekimu ku bireetera abalonzi okusabiriza ababaka baabwe lwakuba nti tebamanyi nti gavumenti erina minisitule ennamba esobola okubawa ssente ez'okwekulaakulanya oluusi tezirimu na magoba. Ebintu ebisinga twabimala kati twagala kulaba nga tubakulaakulanya eggwanga lyaffe tuliteeke tulitwale mu middle income status mu mwaka gwa 2020. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza ti abantu mwenna muteekeddwa okuba mulina kasanja mu mpale. Wano wasinzidde n'ategeeza nga wataddewo enkola ey'okunyikiza okusomesa abantu olwo batandike okuganyulwa mu minisitule ye gy'akulembera bafune ensimbi ez'okwekulaakulanya. Nsindika ttiimu yange ejje basomese tubaye ssente ezitaka wansi wa miliyoni 5 babenga beewola ku ezo okusinga okugenda mu banka ziri ennene ate gye babajjako amagoba amangi. Asabye abantu okukomya okusindiranga ababaka ennaku yaabwe wabula benyigire mu by'okwekulaakulanya kubanga ebyobufuzi byaggwa dda. Nja kubategeeza nti ebyobufuzi byaggwa. Tiwaba muntu akusindira nnaku ye ya byabufuzi. Ennaku twagiyitamu, twababonyaabonya, twabasiibya ku musana, mwayogera ebigambo bingi, akaseera kaggwa, yayitamu. Ku mukolo guno bassentebe b'amagombola basinzidde ne beemulugunyanga ate waliwo bannaabwe abatandise okubasegeterera okubalemesa okukola emirimu egy'abalondesa. Tikansala ina waali tolemesa nti olemesa Girigooli. Bw'ogamba nti olemesa Girigooli ng'ambadde waakulima luguudo olugenda Sakabusolo ne lugaana, kitegeeza oba weekotogedde gwe akiikirira omuluka gw'e Sakabusolo okotogedde Girigooli ate ne Honorable Lubyayo omukotogedde ali n'okukotokera ne chairman wa district ne president ku nsi yonna nga eggwanga bwe litambula. Emirimu egikolebwa tusobole okufunamu akaseera ak'entalo kaggwa kano kakuwagira. Oba Honorable Lubyayo tewamuwagira akaseera katuuse muyambeko ku byakola asobole okutuukiriza ffenna tusobole okufunamu kubanga akaseera ak'entalo kakola ki kaggwa. Omukolo guno gwatandise n'okusaba okw'enjawulo era nga abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo ne basabira omubaka John Bosco Lubyayi aleme okwekkiriranya wabula akola ekyo kyennyini ekyamulondesa. Tukole nabo naye tuleme kulowooza nti batukolere. Tulina endowooza nti abakulembeze batukolere. Bwe tunaakola nabo nga n'Omukama ali ku ludda lwaffe, ekitundu kyaffe kijja kukulaakulana, eggwanga lyaffe lijja kugenda mu maaso, n'ensi yaffe ejja kutweyagaza. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze abalala, ombadde minisita w'ebyobusuubuzi Amira Kyambadde, ababaka ba palamenti abalala okuva mu disitulikiti ez'enjawulo.